Olwaleero okalyadda kaddadda bukya lubanga lwa mmindi Anita Amongo ateereddwa ku kikalayi kaakati ono agudde ku kyokya. Amawulire gamaze okubeera nga gafuluma era gano gakakasizza nti olunaku olwaleero we lubukeeredde essaawa zibadde nga 9 ez'okumakya nga miitingi enkambwe emaze okutuula ewa mwami Museveni n'abakwatibwako ku nsonga eno olwa siteetimenti omukyalo ono yafulumizza. Kaakati nno njagala nkubulira ebigambo era ogenda biraba okimanye nti ennaku z'omubbi zibeera 40. Jjukira nti ono gye buvuddeko bazze basonga nnyo olunwe mu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bamulangira obusosoze. Kaakati nno bibino bizuuse ono omukyala statement gye yakoze emuzaalidde bitukula makayi byazaalira ku nsiko. Sigenda kubeera nga nkulwisa nkugambye nti ensasagge yagudde dda era omukyalo ono yandifundikira nga mukwano gwange mpuliriza asuuliddwa mu kasero kubanga ebigambo si bitono byalekedde olunaku olwaliro. Kyannaku nnyo nti abaka abali mu Parliamentary bonna abava mu bitundu ebya Buganda ono yabakasusa eri n'abasendesa oluti. Wabula bulijjo tubagamba nti abantu bano Parliament bakikola kagenderere. Mu Buganda mulimu abaka 91, mu Western wali abaka 27, mu Eastern 81, kyokka mu Northern wali abaka 84. Kaakati nno bino byonna bya bugenderere era mukwano gwange njagala osooka owulire ebigambo bino katono nnyo tusumulule omulundi gumu. Ogenda kutya olunaku olwaleero ebigambo bingi byogenda okumanya naye nga weewuunye mwenna abagamba nti NRM ebeerewo. Kaakati yessaawa okimanyi bwanga oli Muganda, oli mu Buganda, obeera mu Buganda, oli mukwano wa Buganda. Kaakati nno yessaawa okalyadda kaddadda. NRM nga yesinza abaka ba Parliament abangi erina kumpi 10 bina terabayo omuntu asobola kuddira Museveni mu bigere. Bonna bwe beetunulira bwe bati beerabanga bonna mbuzi eziri awo ezitasobola kusikira Museveni okujjako ate mutabani we. Ababaka bali oba batya kubatta nti bwe banajjayo emitwe. Museveni yakatta bameka batubulire bwe baba batya kubatta baveeyo anti bwe tufe waffe batugamba nti sibe babasse kati tubalabe baveeyo nino ogamba nti abaka 14 nemubulamu omuntu omu asobola okukulembera pulezidenti okufuga Museveni era mu bantu 14 nemubulamu omuntu omu asobola okuddira Museveni mu bigere era nga mutabani wa Museveni asobola okuddira Museveni mu bigere. Muhozi tulaba Muhozi, tulaba Janet, tulaba Mukoddomiwe basatu kati ebyo biri wano waffe Uganda. Kaakati nno nkugambye ogenda kuwulira omwoto ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma ebigambo ebyogi ng'ebyambe. Kaakati nno NRM nga bw'okiwulidde nti erina ababaka abakwata mu 14 wabula nga bano bonna mbuzi njereere okuli abo naddala ba NRM abali mu Buganda kw'ossa abo abatali mu Buganda. Kasaba beera nga ababaka ba NRM tekuli n'omu alaba nga asobola okukulembera eggwanga Uganda. Bonna balaba mbu nga mbuzi era nga muntu omujja n'omuhozi mbu yasobola okubeera nga akulembera eggwanga Uganda. Wabula ffenna tukimanyi mukoddomi wa Museveni bawa muwala wa mwami Museveni omukulu era ng'ono ye muko omukulu embuga yavayo n'ategeeza eggwanga naga nti Jeno Muhoozi ye muntu akyasinga okuba nga ekisasalla mbu era ne meeting za family ono baamugoba dda takyasobola kubeera nga yadde ayimirira mu kadirisa. Kyokka nga era ebigambo bye bimu omusajja abyogera ono amanyiddwa nga Lwaboogo n'agamba nti ono atamira n'agangayira n'agwa ne ku kkubo n'atuuka n'okkaka akaboozi mbu abakazi abatali babe. Kati ebigambo bino omusajja ono yabyogera wa mu nnyumba wabula ng'ekikwewunyisa abaka bonna ba NRM tekuli n'omu asobola kulowooza nti ategeera okusinga omusajja ono. Bonna balowooza nti ate alina okubeera nga bakulembera. Kakati nno ebyongo bitadde ku mabbali Anita Amongo ng'asimbidde Nakakongo etteeka ery'emmwanyi. Njagala nkutotolera ebigambo bino ogenda kutya ensi wabula etteeka lino bwe lyaze mu Parliament omukyalo ono yasoose kulaga bannayuganda nti ye talyagalirako ddala era ayagala emmwanyi. Omuntu omwami Museveni yaba azigula mu Uganda yekka. Abantu bonna abadde bazigula bazitwala ebweru bazibajjeko nga mu kino baagala bazisuula ebbeeyi zituuka ku kiro etuuka ku nnusu nga 2. Olwo munnayuganda ddala omuganda we balimira ddala emmwanyi mu Central oyongere okubeera nga oyavuwala. Era Anita Amongo nga tanakola statement eyayawudde mu mawanga n'okusosola Abaganda ng'agamba tayagala ekiteeso kyabwe kiyitewo. Kaakati bino bye bimu ku byayogedde ku mmwanyi nga kiri tetunaba kubeera nga tukituukako ekimuzaalidde ebitukula makayi byazaalira ku nsiko. You're saying without coffee we will not be here. Me, I'm not here because of coffee. Because me, I'm a cattle keeper. That is number 1. Number 2, don't start pinpointing. No NRM has talked.
I have not balanced the house. I have not balanced the house. Right, Honorable Speaker, I apologize for that. But the Honorable member who was here. You expand that from the order from. Okay. Right, Honorable Speaker. Withdraw. I withdraw from the majority, but there is a honorable member who came here and said, right, Honorable Speaker. And speak why you don't want rationalization. Okay, let me withdraw. Kakati nno ebigambo bino nga bw'obiwulidde bya mukyalo oyo Anita Amongo amanyiddwa nga Speaker wa Parliament ey'eggwanga Uganda. Wadde nga mu kwogera ebigambo bino abeera nga atali ku mulamwa, abeera nga alina byanywedde, nawe nga bw'owulira olulimi lwe ffenna twewuunya ajja ali soba. Kakati nno bino byonna ng'obitadde ku mabbali, bannayuganda naddala babaka aba Parliament ab'omu Buganda kaakati nno ku luno basazeewo kusimba Nakakongo waakiri oba bakuuka ejjembe likuuke, naye nga Anita Amongo bagenda kubaako kye bamukolera. Ebigambo bino byayogedde okugamba nti tayagala Baganda abo, those Bagandas to have numbers, era ngono kyabadde ategeeza nti ekiteezo kyabadde kigenda maaso mu Parliament yategeezezza nti tayagala Baganda babeere nga be basinga obungi okusalawo emmwanyi okugiremesa Mwami Museveni okubeera nga ajeddiza. Kaakati ono bino yabyogeredde ku muzindaalo ng'alowooza aguggyeko, wabula kyannaku nnyo omuzindaalo teyaguggyeko. Weyogeredde ne kiraka wa Parliament ng'ensi yonna ewulira ebigambo ono bye yayogedde. Kaakati nno nga bw'olabaawo okwekandaga okwatandikidde, era nga bbiiri eno kigambibwa nti baagireeta mu mutima mubi si gwa kuyamba ggwanga wabula kusosola mu mawanga. Kaakati bino olwagudde Museveni mu matunku gavumenti yebukedde olunaku olwaleero, bano nga baatuzza dda meeting enkambwe ey'okulaba kiki bagenda okukolera omukyalo ono, era ng'ebimu ku byonna ekirabiddwako nga kisaliddwawo ono agenda goba mu ntebe eya Parliament. Wabula nga yona situnabakoera nga tutuukayo, njagala osooka owulira ebigambo bino eby'ababaka abali mu Buganda, kiki kye bagamba, kiki kye bateesa, kubanga ku luno kabeba NRM naye ng'oli mubaka wa mu Buganda tuwaga tulabe kino okyogerako kikubanga tekisosola wa opposition wabula kiri ku mubaka yenna ali mu Buganda. Embeera yabadde ya bbugumu ddala ng'ababaka bakubaganya ebirowoozo ku kyebbago ly'etteeka eriruubirira okuzzaayo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority mu Minisitule y'ebyobulimi, the National Coffee Amendment Bill 2024. Coffee Amendment Bill 2024, Bills Committee stage. Right, Honourable Speaker. Kyokka waliwo akatambi akakutte abangi omubabiro wakati mu lutuula, Speaker Anita Amongo ng'aliko ebiragiro byawa oluvannyuma lw'ababaka okusimbira ekkuuli ennonda eya bulijjo ey'amaloboozi. Yeah, we do. We have the numbers. We shall test this thing. What about this said about 80 people who have voted nay. So, and this was about 130. Then better make sure that they don't Akulira oludda oluvuganya Jose Nnyonyi yasoose okuvumirira enneeyisa ya Speaker Amongo. N'abyonoona nnyo n'ateekamu ebyamawanga. N'agamba nti twagala Abaganda bano bafune ennamba eziwera. Ekyo kikyamu tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Kati ate lwaki Speaker ye agezaako kugigandawaza, agezaako okuleeta olutalo olw'amawanga oluteetaagisa. Ekyo kikyamu. Ababaka okuva mu Buganda mu lukuŋŋaana ne bannamawulire lwe bakubye ku Parliament nabo bavumiridde enneeyisa ya Speaker gye bagamba nti erimu okwawulayawula mu mawanga. Kati Speaker Parliament okuyimirira mu ntebe empunde w'ekyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba Parliament bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu bakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Speaker wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke n'amayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Ssentebe w'ababaka bano Muwanga Kivumbi ayagala Speaker aveeyo akuba amavi ku ttaka olw'ebigambo bye yayogedde ng'olwokubiri terunnayita. Kyova olaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira alinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwaki
okw'amaseeneeko. Bano baagala ebbago lino lisuulibwe mu kasero kubanga ebigendererwa byalyo tebiriimu bwenkanya. Oluvannyuma lwe twategedde nti liri mutima gwa bukyayi ku ggwanga, etteeka lino tusaba Pulezidenti Yoweri Museveni lizzeeyo lifu befufululufu. Ababaka beewuunya engeri ensonga eno gye yatunuuliddwa ng'eya Buganda ate ng'ekwata ku bantu mu bitundu byonna ebyenyigira mu mulimu ogw'okulima emmwanyi. Ate so nno kamwaka bikassa Siroganga kati abantu abasobodde okusayininga nga Dr. Isingo Mamwesije tava wano mu Buganda, abantu nga Atkins Katushabe musajja w'Ekasese, abantu nga ba Odur Jonathan musajja munozana. Ng'ababaka bano bwe beemulugunya waliwo bakansala ba KCC abakwatiddwa poliisi nga nabo baagala okuyingira Paalamenti eno okuwaayo ekiwandiiko ekyemulugunya ku bigambo ebyayogeddwa Sipiika Amongo mu ngeri y'okalya kaddadda. Naye nga bino byonna okugenda mu maaso nga bw'obiraba n'embeera okubeera ey'akasandali tebigudde bugwe wabula byali bipange byali bitegeke gye buvudde kutuze tubagamba nti abasajja tebaagalangako Baganda, bano abasajja tebaagalangako Muganda n'omu. Ampuliriza njagala nnyo osookenko ku bigambo bino obirabe nti abantu bano Anita Amongo yekka yavuddeyo okubeera ng'ayogera ebigambo bino ku Buganda, wabula njagala ojjukire omukyala gwe nabagamba Lilian Aba ava mu sayidi ez'ekitugumu yagamba nti Buganda ne bwe munaakola mutya tuteekwa okubeera nga tugiteeka ku ttaka, wabula ng'omukyala oyo twebuuza Abaganda baamukola ki, Obuganda bwamukola ki, kubanga ono ava kitigumu gy'akiikirira abantu baayo naye nga n'engoye z'asinga okwambala ayambala ngoye za Kiganda eza Gomesi. Kaakati ebyongo bitadde ku mabbali waliwo omusajja amanyiddwa nga MP FR Charles Onene. Charles Onene ono naye akiikirira abantu bamambuka ag'eggwanga Uganda. Oba oli awo mwenna omusajja ono muyinza okuba temumanyi naye nkugambye nti akiikirira bitundu bya mambuka ag'eggwanga Uganda. Ono Parliamentary we yatulira mu bitundu by'eggulu eyo yavaayo n'akola statement eyawulayawula mu mawanga. Ono yagamba nti when we were suffering with Kony, those Baganda were in Kamocha making music. Yategeeza nti we twalwaniranga ne Kony mu bitundu by'eggulu eyo oba eby'omambuka Abaganda baalinga Kamocha nga bali mu kukola nnyimba. Kakati kike mutugamba kati oyo ng'omutadde ku mabbali Speaker Anita Amongo naye bitundu biseera bye bimu Parliament we yatulira eggulu yavaayo n'ategeeza. Theodore Sekikubo omubaka ono ow'Eryomiyaga yavaayo yali aleeta Sensha Mosoni eyogoba ba commissioners abeegabira ensimbi ey'omuwi w'omusolo. Omukyalo ono Anita Amongo yavaayo n'amugamba ebigambo bino wammanga byenjagala owulire era otegeere theya kamanyiiro manyanga take away theya manyanga to Buganda theya manyanga to Buganda manyanga tu Buganda. Okitegeera bulungi nnyo nti mutwale eri amanyanga gammwe mu Buganda. Kakati muntu y'omu era yavuddeyo n'ategeeza nti tayagala numbers especially for those Bagandas kufuna numbers nga kino kiraga ebigambo bye tuze nga twogera nti Mwami Museveni n'abatono abamwetoolodde tebaagalangako Buganda era bano baliwo okukozesebwa nga kuliko n'abo Abaganda bennyini abaweebwa ensimbi okwekkusa basobole okubeera nga basalawo okusaanyawo Buganda n'ennono zonna eza Buganda. Ebigambo bino bikulu nnyo tuze tubyogera kaakati nno neegattaako mu mbeera yemu nga vidiyo giwadde ekigalo ng'omaze okumanya nti omulongo wase omuluutansozi yateekamu ku mafuta okusagulira bino byonna byowulira. Bigambo bibino yongera bitegeera era obiwulire. Kati olunaku lw'eggulo lwe mwategedde bye tubagamba bulijjo nga memba wa Speaker wa Parliament afunvubidde agamba ebiganda bino tubiragire ddala temukkiriza bino ebiganda okutumanyiira mu making sure nti ebiganda bino bulijjo tubagamba nga mulowooza tulimba bwe baba bayinza okukyogerera awo naye ate emabega w'ebisenge by'amakolero ga waaka bulijjo tubagamba luno olutalo lwakubaggula olutalo ku bannayuganda nga bakozesa abatono abalinawo obuyinza oba abakulembeze naye nga ye Museveni emabega waakyo
olutalo yaluteeka ku ggwanga Uganda. Abamu be yakozesa okuggula olutalo ku Uganda ne Buganda kuliko Tamale Mirundi. Tamale Mirundi era njagala kino kigende eri mmwe mwenna. Akantu ako nakalaba. Njagala ekintu kino kigende eri mmwe mwenna abakolera Museveni. Museveni bwe yali apenetratinga ng'akuba Buganda ogikuba ekigo yakozesa Tamale Mirundi. Kati olunaku lw'eggulo lwe mwategedde bye tubagamba bulijjo nga memba wa speaker wa Parliamentary afunvubidde agamba ebiganda bino tubiragire ddala temukkiriza bino ebiganda okutumanyiira mu making sure nti ebiganda bino bulijjo tubagamba nga mulowooza tulimba bwe baba bayinza okukyogerera awo naye ate emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Bulijjo tubagamba luno olutalo lwakubaggula olutalo ku bannayuganda nga bakozesa abatono. Ffe twasalawo ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwaffe tujja kujjanga n'ensonga zino zonna kusaba naffe oba bakomuledizi bannaffe abavaayo n'ensonga ezifaanagana ezo ezitaasa eggwanga era ezo ez'omuntu wa wansi tubeere nga tuziyitaayitamu n'okubeera nga tuzigayagayamu nga tuzikutuusako ebigambo byonna osobole okubeera nga obitegeera era ng'obiwulira. Kaakati nno abasajja beemase oba beesomye okulaba ng'emmwanyi eno engeri bannayuganda gye batandise okubeera nga bafuna ssente empya n'enkadde naddala ab'omu Buganda basazeewo okubeera nga batwavuwaza. Abasinga temunnamanya lwaki emmwanyi eno eyogerwako bweti. Kaakati ekikulu ekiriwo ekiti nti emmwanyi zino bannayuganda bangi nnyo abadde bazigula nga bazitwala mu mawanga ag'ebweru mu butale obw'enjawulo era kyova olaba ng'emmwanyi zirinnye ebbeeyi kubanga abazigula bazifulumya ebweru bangi. Kaakati bannayuganda batandise okubeera nga bagaggawala. Kaakati kino kyanyiizizza mwami Museveni okulaba ng'emmwanyi abazigula bangi nnyo ne bazitunda bannayuganda ne bafuna ssente. Ono kwe kusalawo n'aga nti emmwanyi zirina kugulibwa muntu omu yekka so si buli omu asanze nti ajja kuzigula. Kaakati ono kwe kusalawo emmwanyi azeddize asobole okubeera ng'asuula ebbeeyi yaazo. Mwenna abazirima abagaggawadde musigale nga muli baavu kubanga Buganda erina okuba nga njavu okusinziira ku bano. Kati y'ensonga lwaki abaka baavuddeyo ne basimba Nakakongo nti emmwanyi zirina okugulibwa buli muntu yenna awulira nga yeesobola kubanga bwekyo bwe kyali ne ku vanira yali wa bbeeyi nnyo nga kiregula emitwalo 27 naye baalemesa bannayuganda abayeesobolanga okugula vanira omutwalo ebweru ne bamukwasa omuntu omu. Kakati nga wenjogerera omuntu omu oyo yasuula ebbeeyi ya vanira ekkira yali ku mitwalo 27 n'agisuula n'agituusa ku nnusu 2 ebya Uganda era bwe bati abalimanga vanira abali bagaggawadde bonna ne baddayo mu bwavu basajja batto ne bakazi batto. Kaakati mu mbeera y'emu n'emmwanyi nga balaba erinnya ebbeeyi abasajja beesomye basazeewo bagambye baagala bagyeddize bagisuule ebbeeyi gw'abadde alimu okufuna ssente mu mmwanyi ofundikire ng'oli mwavu lunkupe olwo osobole okubeera nga ofugibwa kubanga mbu omugagga tafugibwa. Ebigambo bino binene nnyo, ebigambo bino bikulu nnyo, njagala obitunuulire nga Anita Amongo amaze okukakasa nti ye teyakulira ku mmwanyi yakulira ku nte n'olw'ensonga eyo bw'emmwanyi zigwa ebbeeyi oba abasajja bazeddiza tebimukwatako kubanga ono y'omu ku bayuzifulu idiots be tulina nga Honorable Betty Nambooze bw'ajja nga akirumiriza enkya n'eggulo. Buganda kano ka program akabadde kayita nti mmwanyi terimba babagambye abalina oyimirira kubanga license egenda babadde bayina abantu abagule emmwanyi zitwala katale k'ensi yonna nga bazifulumya. License egule emmwanyi mu Uganda mwami Museveni yagambye nti yagiteekako penalty era n'amusaba. Twagenze okunoonyereza katale k'ensi yonna ku bantu abatunda emmwanyi nga penalty tatunda nga wadde kiremu nga tatunda nga wadde kiremu. Kakati bo bagamba omuntu era Buganda of course yabadde ya against government ku nsonga eyo nga bagamba bo mu mmwanyi terimba bala abantu babenga bakoza iki basi tuse nze nyino obujulizi nyino muvubuka bali bamulekere ettaka Masaka eyo nagenda akuba ekyeyo yakikubanga asimba mmwanyi
yayima ayina ekaze mwanya makumi ago yatunze omwaka oguwedde yatunze milioni 720 okiwulira 720 ayina eka makumi ago gona yagasimba mwanya jajjawe yali aleka ettaka kati ye nagana nakuba ekyeyo nafuna vision kati government nasimbe mwanya ate yali bweru alaba kati jukira mu mwanyi muno abantu gaggawala bapimira kuba katikkiro kuba nabo balina byalo na byalo basimbye balima kati bakubye ekitooki bamakuba mu kitooki nebaga abantu bagaggawala bakatikkiro okiwulira kakati mu kugaggawala ng'ate Buganda ina project geze naye emwanyi terimba egendezibwa abantu baayo kyovula bagambye nti azifulumya katale k'ensi yonna alina kubeera omu nalabye abasajja b'embaala abo nga bavuddeyo n'amaanyi mangi nnyo kubanga basuubuzi bamwanyi nga bavuddeyo n'amaanyi mangi nnyo katale k'ensi yonna nga Museveni agamba nti omuntu alina layisinsi okufulumya omwanyi katale k'ensi yonna alina kuba omu mu ggwanga so nga ate luli kampuni nnyingi zibadde zifulumya ne zikola n'obutale obw'enjawulo kubanga babeera mu kusuubula kuvuganya naye omuntu agamba nti azifulumya ali omu agenda kukola akatale ke nkali katya kitegeeza bagamba nti ngula layisi agula layisi kino njagala kizeeyo abasuubuzi ne bannayuganda n'abalimi bonna kuvanira owulira nti gavumenti ya wano okuli ne mukulu Sale bwe bamanya nti vanira wa bbeeyi okyegera bwe bamanya nti vanira wa bbeeyi ne bakwata ne bagamba kati abatwala vanira be bano vanira kila ali ku mitwalo 27 negenda ku mitwalo 2 neka ku kakaga negenda ku 13 mpaka byatwa ku 10 netuwa ku 8 ompulira kati emwanyi babagamba nti bagenda ziwa muzeeyi muzeeyi agenda bakolera ki ebbeeyi kakati nno bino byonna bigenda mu maaso tebigwa bugi wabula bipange era nga biri mu ddiiru ey'abasajja bano bo nga bo bwe baagala okutwala ensi yaffe maaso bano balwana okulaba nga buli muntu alina kafunyeewo kamuggwako asigale nga alomba bulombi olwo tandika okubeera nga tugenda twawula obusente bwe bateeka ku madistricti ku magombola ne mu banka bawoze embuto bagaggawaza kyokka nga ekyandigaggawaza bannansi bamaze okubeera nga batujjako obugagga obw'ensibo kaakati nno era mu mbeera eno kyova olaba ng'abasajja bano bagenda bakutula mu Uganda obutundutundu obwa buli kala bu disitulikiti obumeruka buli lunaku olukya amagombola n'amasaza buli lunaku olukya bigenda byeyongera kaakati nga bano bali ku nkola eya divide and rule era kyova olaba nti mu Maserengeta oba mu Western wali ababaka 207 abakiikirira mu Parliamentary kyokka nga mu Buganda ennene era ena district ennyingi era esinga n'abantu abangi mulimu ababaka 91 nga kino kikulaga nti ababaka bokka abali mu Western ate ekitundu ekitono ku Buganda wali ababaka 207 nga bano bakubisa ababaka ba Parliament abali mu Buganda emirundi 3 nga kino kiraga nti ne banaleta ekiteeso ekifaanana kitya nga baagala bakiyise abantu bano ab'embalala bajja kukiisa kubanga balina numbers ezikubisa mu Buganda emirundi 3 nga kino kiraga nti n'aba NRM ababaka abali mu Buganda ne banagaana okubeera nga bakkiriza ensonga yonna ebeera egenda mu maaso ebiseera ebyo mu Parliament bo nga bo numbers ze balina ziri 207 nkugambye abali mu Western bokka kitegeeza nti bano basobola okutuula akabondo kaabwe ng'ababaka bava mu Western ne bagamba nti kino na kino tukiyise kaakati noolwo mu Parliament bwe munatuuka okuwanika emikono mu ababaka abali mu Buganda okuteeseza ensi yaffe okuteeseza ensi yammwe ne bwe muneegatta aba NRM aba independent n'aba opposition temusobola kubeera nga mwenkanankana abantu bano kubanga baakikola nga kagenderere nga balina okubeera nga bo bangi mu Parliament olwo baddira ababaka abatono babeere nga babasinga amaanyi era kyeni mu nkola yemu abava mambuka wali abaka 81 kyokka nga eri mu Eastern wali abaka 84 toto tubeera mbabaka 154 oba 522 n'abagwamu kakati ngolo bakulaga nti ensonga zonna zeetololera kubali ababaka 207 abava mu Maserengeta mu Western kati olwo bwe banaleeta ekiteeso nga kyammwanyi obanga kyakuwanika mikono kitegeeza nti mu ababaka 91 abali mu Central ne bwe munaawanika temugenda kwenkanankana babaka bali abali eri ampuliriza mu Western era ne bwe musalawo ne mugamba nti ababaka bali mu abava mu Northern n'ababaka bava mu Eastern n'abava mu Buganda fenna tuwegatte
tusobole okulwanyisa bava mu Western era basigala batusinga obungi kubanga nkugambye bali 207 bokka kakati nno abava mu Buganda oba mu Central bali 91 abava mu Eastern bali 84 ate abava mu Northern bali mu 81 kitegeeza nti ne bwotugatta ffenna abasigadde tetuwera ababaka 207 kulwanyisa abasajja bali kitegeeza nti ensi bano abasajja bajja beepaakingi ddala bulungi nnyo bwe baagiwamba baasalawo bagitwalire ddala njagala oli akatambi kano ebigambo bino bikulu nnyo saagala obibuuse maaso ate nkomewo tugende mu maaso ndowooza ne maama mujje mumuwe district lwaki nalongo temumuwa district yes naye atuuse obuweereza ku baana be eggwanga ettono bwe liti niliba nga liina districts 146 liina counties 302 sub counties 2,110 okitegeera ekintu ekyo naye nga yeffe eggwanga eritalina wadde amakubo agawera 10 nga malamu ng'osobola okugatambuliramu amakubo just 10 amalamu tetugalina naye bo bagamba nti okukola district kuba kutuusa buweereza nabakinga ate abo abakozi b'oku district ogenda kuba obasasula omusaala ate omuyitirivu buli district ng'erina ababaka erina ababaka ba Parliamentary erina RC5 erina KAO erina DEO erina DISO erina PISO erina MISO erina LWISO PUSO KUSO MISO bangi bonna bali awo tulina kubasasula busasuzi ne district enamba nga temuli kubo lya kolasi district enamba temuli ddwaliro lituukaganye na mutindo kati gwe byo bonnyonnyola biki mu ggwanga lino mbaka wa Parliament omu asasaanyizibwako obukadde 51 buli mwezi ombaka wa Parliament omu mumukwatira obukadde 300 ne mubumuwa bwakugula mmotoka buli mwezi obukadde 50 eziri mu mateeka n'atandika okutula ku bukiiko ate obukumpanyera ne ssente zaffe nimanga buli district temuli mudwaliro musobola kusaasaanyizaako bukadde 5 ate obusaasaanyiza otya ku muntu olunonyonnyola omusiru nti tuli mu kutuusaako buweereza obukadde 5 busaasaanyizibwa ku mubaka bwandibadde bugabanyizibwamu ne busaasaanyizibwa ku ddwaliro lya district kuba ababaka babeeranga 2 district kati esinga obutono zibeera n'ababaka 2 bwe bukadde 100 ezo sente zisobola okusaasaanyizibwa ku ddwaliro lya district nga lisobola okulabirira abantu ezo sente zisobola okusaasaanyizibwa ku nguudo ne ziddaabirizibwa kwezo sente kusobola okuvaako omusaala ogusasula abasawo ne bateeka lakasa kumma abantu ddagala oba kulibba niwe banga buli kawunti obudde buno buli saza mu Uganda liina omubaka asaasaanyizibwako obukadde 5 eryo saza liyinayo eddwaliro erituukaganya n'omutindo omubaka oyo kwali Museveni ng'alyoka akugamba weetaaga omubaka weetaaga district okutuusaako obuweereza naawe n'okuba mu ngalo mu mboona ye ey'omutwe obuweereza butuusibwa ministries era yensonga lwaki tubeera ne ba minister ne tubeera ne cabinet ministers ne tubeera ne ba minister of state kati balina okutuusa obuweereza ffe eno gye tuli kati nze okumpa omubaka naye omwononereko ssente atirisi ompaamu ekitebe kya ministry ni wano mu Uganda wosanga nga ministries zonna ziri awantu wamu ekitebe bwe kitaba Ntebe kirina kubeera mu Kampala naye ng'obuweereza butwala ggulu kyokka nga n'eggulu naye wateekayo site ekituufu kyandibadde nti ggulu bwefuuka site olina okuteekayo ebitebe bya zi ministries ez'enkizo ku lw'abantu b'eggulu kati abantu bonna bava mu Northern Region baba basemberedde eggulu basobole okuba nga bakozesa ebitebe bya ministries ezo okubatuusaako obuweereza Mwaluwa bwe kyandibadde ejjinjanga bwe kiri Embaale bwe kiri Soloti bwe kiri kasita okkiriza nti ekyo kibuga olina okukiwa ministry kasita okkiriza nti eyo municipali olina okugiteekamu ebitebe bya zi ministries weba tebatambuza obuweereza si babaka kuba omubaka talina makulu kakati nno ebigambo biwulidde era ebigambo obirabye nakugamba nti ku mukutu gwaffe
tukuterayo bwino oyo ow'abantu abagala ensi yaabwe bamwoyo gwa ggwanga abantu abo abagaliza ensi yaffe okubeera ng'egenda mu maaso. Kakati nno nga bw'owulidde ebigambo ebyo, kakati abakyala bano Speaker Anita Amongo beerabidde nti eno ensi yaabwe era essaawa zino omukyala oyo yali mu ntebe naye abagibaddemu bangi abaagireka ey'obwa sipiika era nga bangi ba sipiika abaali awo buli omu alina ebikolobero ebibye. Kati ng'omukyala Rebecca Kadaga y'omu ku baalemerako ennyo okulaba nga Mwami Museveni asigala nga ali mu ntebe y'eggwanga Uganda, kubanga naye kennyininyini yavaayo n'akiwako obujulizi naga nti singa saalinze singa Museveni yaddayo dda okulunda ente naye nalinze nga yeerabidde nti ebigambo ebyo byayogera byongera okumupiininga. Kakati essaawa zino bw'omutunulira ampuliza ne bw'oba omusiise ne bwebambwa eryamu nnyaanya zokka ono omukyala naye yaggwayo dda. Ensi etwemazaamu etwemalizaamu bwereere wadde nga tulowooza nti bye tukuŋŋaanya oba bye tukolera batusiima nnyo naye mwerabidde nti ensi eno yammwe. Kakati nno njagala nsooke nkutwaleko butereevu ew'omusajja ono atuwa ku mafuta omulongoosa omuluutansozi ono akugambye nti embeera ekkaluubidde kuzitoweredde ng'ebizibu bingi totawaana kwerumya mutwe yeyekka asobola okubeera nga akuyamba okubbulula mu mbeera eno gy'alimu. Gwe vidiyo sooka ogiwa ekigalo ate okwata ennamba eyo gy'olaba eri ku screen ogikoneko ku WhatsApp oba direct call. Ne bw'oba oli Bulaaya ng'embeera yakukaluubirira promotion zaagaana empapula zaakubula oba nga emirimu gizuuga gyabula gwe mukoneko togenda kwejjuza. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Anita Amongo totulanga kawo n'okyebuuza lwaki gwe buli kadde mawulire gwafulumiramu ng'omuntu abbye ssente mu omusolo ennyingi nga tayebwa ye tafulumiramu. Oyagala kuŋŋamba nti ye tayebwa tabba abaana abaabwe tebabateeka mu mawulire kubalabisa. Ogenda kukola ebintu ebyo bagenda kukola ebintu ebyo bibiri. Ekisooka bagenda kujjamu obwesiga okubeera sipiika w'eggwanga lino omwana waabwe addewo. Ekyo bwe kinaaba tekisobose bwe kinaaba ekyo tekisobose Anita Amongo ojja kulya ku butwa ofe because nkulaba ozungazunga nnyo wa omugabi w'obutwa asinga mu nsi yonna. Ojja kunywa ku butwa ofe. Ekyo bwe kinaaba tekisobose bagenda kuleka nga bamaze okutegeera buli kabugagako ke wakola ne bye wakola ku lulwo nga tewabijja mu Parliament kubibba bakugambe ffe twagala kutuyisizaawo kiteeso kyaffe kino. Ekibi nno ekinaakuteekako ekikolimo paka lw'oliva mu nsi ensi esigale ng'ekwevuma ffe otuleke mu kubeera basirevuzi mu ggwanga lyaffe. Balina kikukola. Abaana baabwe tebajja mu mawulire ekyo nkikubuulira ate mmwe mwefuula abatategeera naye nze akugamba bino bw'onsanga mu kkubo nga ntambula buli kimu onsinga ng'oggyeko okweyerusa nze seeyerusa. Osinga okubeera exposed, osinga okukuumibwa, osinga ekitiibwa, nyiza okuba kyenkusingako eki kumanya nsi bw'etambula. Babatega ssente nnyingi ne muzikosa nga mulowooza tebamanyi nejjukira bazibawa bamanyi. Akaseera k'okutuuka ng'olina wobalemesereza bajja kukugirayo fayiro bakulage nti zino tewazirya ne zino tewazirya ne zino tewazirya ne zino tewazirya okakkana obakoledde bwe kye baagala. Era gye binaggwera nga ffe tufuuse basirevuzi mu nsi yaffe because omululu omulugube enkwe enge n'obutaagaliza byabasukka obungi kasita bakulaga ku ssente weefuula obanga ekitagasa. Bamutula kiyabba mmeka omulabawo byalugaba ku nnyumba z'NSSF ezisangibwa erubowa baali bazibaliridde okubanga zigenda kukolebwa obukadde bwa $300 nga unities babalidde units 2,274 bakolako units 303 byalugaba ne bamwejereza omusango nti ye bambi talina kyamanyi. Geoffrey Kazinda eyali principal accountant mu ministry ya prime minister
yakwatibwa nasibwa kati emyaka bamusalira emyaka 15 mbu yakumpanyiza sente y'omusolo Mbabazi yasigala alya nga atambula anywa. Bamutulaki ku sente zonna ziyayonoona ez'eggwanga taliwo ali ku Entebbe takola bw'omulaba mu mawulire nozimba akayumba ne bakalaga ensi yonna bakakuba ebifaananyi paka mu biyungu. Muhoozi yasulawa abaana baabwe basulawa bo tebalina mayumba bweru lwaki balaga iyo kugambya amawulire gagenda kuwandika kugakuttira erinnya. Mukama oguwaddira mu bigere Jacob Olanya yamala gaana bipulogulaamu byabwe ebyo ebyekisiro ebyokusuula eggwanga mu ntata ne bamuwa obutwa naye bamutwala omujjanja bamulaga nti baleese private jet ne mujja mu Uganda era gavumenti yamusasanyirizaako akawumbi kamu mu obukadde 5 ensi n'emukyawa. Wallahi nafa naye nga kozi eyamugirako obulamu bw'okubanga bwagenda yali ayimiridde okulwa bannayuganda. Era nga gwe totegeera toyinaamu bwongo busobola kulaba n'ogamba nti bano abantu niwe tuba tukoze tutya bo tebali twagala ffe basuula mu bizibu. Mukozese ku bwongo just otulawo ogambe lwaki bano abantu banjira omusimbi bwe guti kiki babala. Ogenda kukakkana bw'abaana bati bakujja mu ntebe eyo omwana owaabwe gwe mubbye naye sente nga yeetagambwako mawulire ne wabawaaga muwandiikako n'amawulire bagema layisinsi nga ye atudde mu ntebe. Okitegeera kaikula ku bikolobero byonna byakola bannayuganda waali taliwo tali atanywa waali ali anywa ne mu bantu atandise okudda ku bikolobero byonna bye yakola. Kirumira yali owaddala yafa, Kaweesa yafa, Lokeki nafa nga bamukozesa ne statement ey'ekisiru. Mwete muyiga mu Anita Amongo mwete muyiga tosobola kutulaawo n'oyiga n'ogamba ensi feffe nyini ffe tuli mu jjiga bayo mu mikono gy'abantu bano batufuule basirevuzi. Mwete muyiga obwongo bwamwe busigala kutunulira zibbenzi busigala kutunulira mayumba totunulirako kintu kinene kisingaawo. Buno obubaka njala bugenderi bannayuganda mwenna abali eluweero ku byali byengenda okusoma ogendereze nnyo. Nzize mbagamba nti waliyo ethnic cleansing mu Luweero ne mu Buganda nga mulowooza nsaaga. Kale gwe wenna ng'oli Muganda ensonga muziwulira bwe zitambula batandise n'ozeegaana. Gwe wenna ng'oli Muganda ng'oli mu Luweero district mpuliriza bulungi nnyo. Ng'oli mu kyungi bayita Ngogolo, Lukinzi, Kayonza, muwulire bulungi ng'oli mu bitundu biri by'ensoma wammanga ng'oli mu Luweero. Ng'oli Muganda, ng'oli mu kyungi bayita Ngogolo, Lukinzi, Kayonza, wuliriza bulungi nnyo. Ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ne ISO nga bakolagana ne Banyarwanda bannaabwe basindika Abanyarwanda mutamanyi mu bitundu ebyo. Abanyarwanda bano bali mu cooperating mu business ze mutasobola kubuusa maaso naye nga bw'omala okubanga okonsuminga services zaabwe oyo batunda immediate of no complications ekivaamu bbanga ttono ng'olwala ng'ofa. Bino mbadde sinabyoga kabagamba olwaleero. Gwe Omuganda ng'oli mu kitundu kye bayita Ngogolo, Lukinzi, Kayonza. Waliwo Abanyarwanda nga bakolera ku biragiro bya Ssemwayi nga Ssemwayi agitwala mutajje musi birungi nga balina enteekateeka oba gye bali mu kukola already nga yatandika dda ey'okugenda nga bawa obutwa Abaganda bali mu bitundu by'okusaanawo kimpowooze. Abasajja bano Abanyarwanda balina bu business nga buli state funded nga ne state security bagirina batambula nga bakola business ez'enjawulo zeziruwa. Bano abasajja bakimanyi nti mu Buganda abavubuka abawuulu bangi nnyo abatayagala kuwasa n'abo abaawasa naye nga balina ebitundu gye banoonyeza ensimbi gye batasobola kwetuusaako mmere nga bano abasajja bakola lisakiwo bakimanya n'abakyala. Abasajja bano Abanyarwanda batambula bakola business z'okufumba omukyere gwe twandiyise piraawo nga musiba muveera bagenda amutunda mu bitundu omuli Ngogolo, Lukinzi, Kayonza nga muguza abantu nga bamulya. Wabula abantu bano lumala okulya emmere eno akaseera mpawe kaaga abatuuze nga bakaaba mbuto ekiva mu kansa oluva mu kansa abatuuze nga batukomoka ng'ebiyenje agamba nti mugenda gasanga walla wonna batta abantu mu Luweero mu kimpowooze mu bitundu by'emmenye Ngogolo, Lukinzi, Kayonza. Era kagulupu ke kamu kano katambuza obusera obufumbe
era mu trading center neyo abavubuka abawulu gye bali okuli ababola nabo obulenzi nga batunda obusera obufumbe batunda yogurt batunda yogurt gwe batambuliza mu budomola nga naye nga bamutambuza mu budomola ng'ono naye alimu obutwa wattu ennyo tebayakulumya edda olw'okuba nti olina budde bugenda kufumba abasajja bano nga bakuguza ebyokunywa bino ogenda okukomekereza ng'ogudde mu katego kamu kaliko enkugambye ekyo nakyo mukitegedde abantu b'Engogolo Lukinzi Kayonza mu Luwero district n'ebitundu ebirala kuba kitambula mwegendereze nnyo abantu bano bakola business z'ebyokulya nga bazitambuliza ku pikipiki ne ku bugaali bano bakozi ba mission ya cleansing Baganda. All right.